Yo, this is Rampantilla the DJ. Bolambalamba balungi mukulikeyo mu gganda lya weekend mwebali yonna gye musinzidde okubanga ate mutumbudde ku PJ Daniel kansubira nti muli bulungi wonna awo bwe mwekumidde. Ntandise n'okufa kwe yaliko omuduumizi w'ebikwekweto bya poliisi mu Kampala SP Sam Omara ono nga yafidde mu ddwaliro Mulago gy'abadde ajjanjabirwa olunaku olwaleero ku makya. Omara yayatiikirira nnyo mu biseera by'okwekalakaasa kwa walk to work okwakulembebwangamu munnabyabufuzi Dr. Kizza Besigye ali mu kkomera essaawa eno. Baagobagananga nnyo ne Dr. Kizza Besigye era nga yakolanga kyamaanyi nnyo okumuggalira mu maka ge agasangibwa e Kasangati mu biseera ebyo. I'm here in control. Don't be worried. Kitalo naye ng'ate yo kkooti esindise musajja mukulu Charles Basoga mu nkomyo okumala emyaka 35 oluvannyuma lw'omusango okumukka muvi ogw'okwokya yali mukyala we Asidi. Omukyalo ono Asidi ono yamuleka muzibe era nga ebitundu bye by'omubiri ebisinga obungi byonna byasaanyizibwawo omuli amaaso, ennyindo, gattako n'ebitundu ebyekyama. Koti egamba nti ono bandimusibye emyaka egiwerako ddala 7 naye olw'okuba nti omukyalo ono yali yamuzaalira abaana 3 abasigalidde mu bbanga kuba nnyaawe naye yafuuka muzibe. Kaakati kwe kusalawo kubanga ate bamusiba emyaka 35 asobole okuba nga addalabirira abaana be. Ate nga y'omukuumi wa kampuni ey'obwannannyini eya GK Security Company ategeerekeseeko nga ye Emmanuel Okaya yakubiddwa amasasi agamutiddewo enkya ku Regulo babadde bagezaako okumenya banka ya Diamond Trust ettabi Wakiso. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi ya Kampala n'Emirano Patrick Onyango yategeezezza nti ono yabadde ne munne amanyiddwa nga Justin Okero w'emyaka 27 wabula ngo naye yasimattuse oluvannyuma lw'okuba nga ate yeewaayo mu mikono gya poliisi. Ababiri bano poliisi yabasanze nga bayina emmundu 2 nnambirira. Ate yo poliisi ebakanye n'ogw'okuyigga omukyala amanyiddwa nga Joyce Nakku ku mukono ogwa ddyo eyagenda ku ssomero n'asabira muwala we ekifo ng'olusoma olusooka lutandika February nga 4 n'asasula ekitundu ku ssente za uniform bw'atyo n'ategeeza bbaasa nga bw'agenze mu bbanka okufuna ssente endala asobole okusasula school fees n'ebyetaago ebirala. Wabula n'okutuusa kati ttaamu eweddeko Nakku taddanga ku ssomero lino omwana gye yamuleka kyokka nga n'ebyembi amasimu ge tegaliiko ate nga n'omwana mwennyini tajjukira wa gye yava. Mu bufunze essomero litubidde n'omwana ono. Ate nga gava mu poliisi galaga nti the Inspector General of Police Abbas Byakagaba afuumudde abasirikale abawerako ddala 2,000 wamu ne civilians abali attached ku departments eza poliisi ez'enjawulo wamu ne units wabula ng'ensonga tetunnagimanya. Ono yagenze mu maaso okubanga ate abawa ennaku 3 zokka okubanga ate munange baabulidde ebifo mwe babadde era bw'atyo n'abakakasa nti baakudda ku street bali enfuufu sinakindi abanaabafunye omukisa baakunoonya visa badduke mu mawanga g'Abawarabu beekubira ekyeyo. Abo nga bagobwa eruuyi eno y'omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba olunaku alumaze kaweeweta ng'ali ku mukolo gw'okufulumya abajjasi ba UPDF abapya abamaze emisomo gyabwe oba bamaze okuba nga ate batendekebwa nga kakati bafuuse basoja abawedde emirimu. So nga ate eruuyi eno bo abasirikale ba Uganda Police Force nga beegatiddwako ab'eggye lya Uganda People's Defence Force bakedde kubanga ate basalako ekitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule ng'ekibiina kibadde mu nteekateeka ya kutongoza campaign ey'abavubuka eyatuumiddwa Youth Protest Vote. Mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa poliisi ku Sunday kiro, poliisi yasazizzaamu omukolo guno. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Louis Lubongoya ategeezezza
yakakasizza nti kino poliisi kyekoze kya buswavu nga bannakibiina kya NRM bo balekeddwa okukola emirimu gyabwe nga tewali abakuba ku mukono gattako n'okutambulira ku nguudo ng'ate poliisi yeebawa obukuumi. Wabula nga bino we bijjidde nga mu kiro ekyakeseza olunaku olwaleero ye omu ku bakuumi b'omukulu wa Kyagulanyi Center eyakazibwako erya Eddie Mutwe nga yakwatiddwa n'awambibwa era nga okusinza ku pulezidenti w'ekibiina kino Robert Kyagulanyi Center yakakasizza nti ono yatwaliddwa mu mmotoka ekika kya drone bwe yabadde ava ku mukolo gumu mu bitundu eby'emukono so nga ate era mukadde ke kamu yo poliisi egenze maaso kubanga essambaga ebyokukwata kwa Eddie Mutwe nga bagamba nti tebakiinaamu mukono naye nga bo abaana b'ekibiina kya National Platform mu bitundu ebyenjawulo balabiddwako nga bakwatibwa ababyokwerinda. Why is that? Let the person apologize. You took us. I have apologized. You get up. Get up. Get up. Madam, put down. Okay, my brother, get up. No. Mungoba nemukubo mungoba mungendewa bonkubi oluyi na your time is coming. Your time is coming. You are an office of the law. Baina kuba bantu. Your time is coming. Your time is coming. You're so stupid. You're stupid. Ankuba told you. I found the Murake. Kindly please. Mumbere fanako bwetyo ye muwala wa Eddie Mutwe amanyiddwa nga Lucy Mutwe avuddeyo n'ennaku ennyingi ng'agamba nti my father is not a criminal but I don't know why he is now a fugitive in his country. I can't sleep because we don't know where they have taken him. Free Eddie Mutwe and free all political prisoners. They also have families. Awono nateka kozi emoji ezikaba. Obo kitegira mumbere fanako bweti taata we si mumenyi w'amateeka naye takimanyi lwaki bamuyiga okuba nti buli kiseera abeera akwatibwa wano na wali mu nsi ate ye agamba nti ateebwe n'abasibe abalala bonna abakwatibwa ku lw'ebifuzi babeere nga ate bateebwa kubanga nabo balina family. Emabegakawo president w'ekibiina kya National Platform ng'ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Nobiande wamu n'omukulu amanyiddwa nga Kensa bafulumya oluyimba lw'ebyenkyukakyuka wabula nga oluyimba luno lwakubibwamu ebituli abantu abamu naddala abo abatawagira nkyukakyuka. Omukulu amanyiddwa nga DJ Nimrod yavaayo n'agamba nti Bobi Wine yandisigadde mu byobufuzi ebyokuyimba n'abivaamu nga tebinnaba kubanga ate bimwegaana ekyali kyoleko olwatu nti ono oluyimba yali alukubyemu ebituli so nga ate si yeyeka. Omukulu amanyiddwa nga Eddie Sendi ono naye yavaayo n'akakasa nti oluyimba terwanyuma wadde n'akamu n'akatono ddala wabula ng'ono teyasimattuka ba social media in-news okusingira ddala okuva mu kibiina kya NUP. Mzee Sendi bwe kikogeza ebyo bonaku bukadde busiru butategeera futwa pobitizi butaagaliza bagwe wasemba ku myaka 8 tolina kyokola okera kwetuza ku radio oba online ng'ate n'abaana abazzukulu bo be babutandikawo bakasuku. Nyongera okujjukiza nti akayimba ako tebakoze ka mubbaala kakunywerako mwenge yabadde message yatutuuseeko obubaka wadde bwankyukakyuka naye gwe muzeeyi wange naye gwe bakubanga gwanzaala singa nakutta dda gwanzaalako muzeeyi musirunga ku myaka gy'olina sikirabangako abo nabona abaana bootuddemu basinga obukulu naye totegeera tetugenda kuwa nabudde nkozi nansobya okukwogera kuba naye mbasa munsonyiwe nabadde nnina kyogerako.
Ate nga bo bannankyukakyuka abawangalira mu nsi za Europe okuli USA wamu ne UK bwe batyo bagenze maaso okubanga te baddamu okwekalakasa ku streets nga bagamba nti bakooye ensi zino ebbiri okubanga ate zivujjirira omuntu alinyira eddembe ly'abantu oba abantu abalinyira eddembe ly'abantu nga bali wansi wa gavumenti eri mu buyinza eya NRM. So nga ate waliwo n'omwami omweru eyavuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ategeeza Museveni nga bw'aludde mu buyinza emyaka 45 miyitirivu era bw'atyo n'amusaba ajamuke alekera abavubuka abato nabo bagenda maaso okubanga ate bavugamu ku ggwanga. Kabuta Museveni, you have been in power last 45 years. Don't you get tired of this power? Now step down right now, give the young Ugandan people to lead their country. You have been oppressing people of Uganda. You have been killing people of Uganda. You have been destroying people of Uganda. You and your children looting Uganda. Enough. Enough is enough now. Get out from that office. Give a young Ugandan man a chance to develop and build this country. Thank you. Ate ngayo omukulu amanyiddwa nga Honorable Nsereko Muhammad yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti singa aweebwa akalulu omwaka ogujja ajja kumakinga sure ng'abaana bonna mu ggwanga basomera bwerere. So nga ate abasumba nga bakubiriziddwa Pastor Kiganda bagenze maaso okubanga ate beemulugunya ku musumba munnaabwe eyavaayo mu katandike n'akutuusaako gye buvuddeko awo ng'akunga abantu bagende mu lunaku olw'okusaba kwe yali ateeseteese ng'eyo nno bajja kweyambula bajja kuba nga ate tebambadde kugamba bajja kusulanga bakola ebyambyo n'oba oli awo naddala abo abawulira nti beetaaga okuzaala okusinziira nga akatambi wakola ki bwe wakawulira. Ono nno we twogerera yo poliisi yagenze dda mu maaso okubanga ate eyitibwa emukwata era nga bwetyo omulimu yagutuukiriza dda ogw'okubanga ate emukwata. Those have different problems. Prepare the moment of God delivering you. Tugenda kubeera mu maaso ga Mukama. We are going to be before the Lord. Mu nsiko wali emmanju mu kibira. Hey. In the bush behind in the forest. Naye tugenda kumalawo emyezi 4. But we shall be there for 4 months. Buli muntu oteekwa kugira mu vest. Everyone should come putting on a vest. Oba mukazi oba musajja. Whether man or woman. Oteekwa kugira mu vest. You should put on a vest as you come. Toteekamu kaleega. Don't put on a bra. Don't put on a bra. Yambala vest oba oli musajja oba oli mukazi. Put on a vest whether you're man or woman. Oyambale n'empale naye eteekwa okubanga tetuuka wansi. You put on a short that's eteekwa kuba ya 3/4. You put on a 3/4 short. Toteekamu underwear. Don't even put in an underwear. Toteekamu nika. Don't put in the nika inside. Tugenda mala emyezi 4. We are going to spend 4 months. Awo mu kibira. In the forest. Myezi 4. 4 months. Aya musajja wuyo bamutwala omusumba Ssenyonjo bamusibe. Olwabiri byogera ebyokutwala abantu mu kibira kumala emyezi 4 tebalya tebanywa nga ate bali bwereera amabeere gali weeru abasajja teri kubeera mu mpale bamututte omusumba Ssenyonjo baba abapoliisi basazeeko ofiisi ye ne bamuyoola ne bamutwala kuba nti obudde bwakiro temujja kulaba bulungi naye nga wuyo bamutwala omusumba Ssenyonjo va mu busibe oyo agenda bamutwala leero si wakusula we agenda kusula komera oyo bamututte bamutwala bannaaye omusumba Ssenyonjo va mu busibe oyo agenda bamutwala abasumba bamuwaabidde olw'ebyo byebadde biyitingana mu social media ebyemyezi 4 abantu bali bwereere ng'ate bali mu Songa ate y'omusumba w'oku House of Prayer Ministries omusumba Aloysius Bujingo avuddeyo bw'atyo n'akubiriza abakozi b'ewaka bayite ba maid okubanga ate tebatangira baboosi baabwe basajja so singa babasabyeko mukwano ate ngira mu ngeri emu agenze maaso okubanga asekerera abo bonna abaali boogera oba baali bamukonjera ku nju ye gye yazimbira omukyala Susan Namakula e Namayumba. Wali mukozi wa waka bosi nabanga akwetaagako mugambe sisobola kumma kasito omwami w'ewaka akwesimbamu tebafuuka lutalo lwakwegobanga Sseggwanga mugambe sisobola gaana naye ennyumba yange y'Namayumba yakuba abantu bangi ekiddukano bangi abaali bamanyi nti ngenda kusulanga ku street sina gyembeera
namayumba ne bwogenda ku website kati n'oginoonya dakiika emu nabo bona ogitula kujja kubuuza nti any woman here was with 100 men. Waliwo wano omukazi nga gwe abasajja bakakwagala bali mu 10 n'okusukkawo. Come I deliver you because you're not a human. Yango nkusumulule kuba gwe oli. When you've been with 100 men, they're all mounting you. They're all building mountains on you. Any woman here who has had 100 men, please come out. The servant of God would like to deliver you with the power of the Holy Ghost. They'll get mounting. Are you saying the truth or you're lying? These women are coming out. They've had over 100 How they men. begin? How they begin such a journey? Let's go outside, I think. Because this is abnormal. I want to deliver these young girls. Because they are devalued. Stand in line outside. Oyo ye yayise abakyala abali bebaseeko n'abaami abasoba mu 10 era nga layini bw'ogirabye bwe batyo beesowoddeyo bwantogo so nga te Speaker wa Parliament nga awerekeddwako Deputy Speaker Thomas Tayebwa bwe batyo baagenda mu maaso kubanga ate bawerekera ku mubiri gwa Papa Francis ku lunaku olw'omukaaga we yali aziikibwa ate nga ye omubaka amanyiddwa nga Kagabo ono ye yafuumuddwa abantu b'Erwengo we yabadde agezaako kubanga ate ayogera ku mukolo ogumu era kananga emizindalo bagigyeko ekyabawadde essanyu Ngawe nakugambye nti zo campaign mu bitundu ebyenjawulo zatandise dda era nga abamu ku balonzi balabiddwako mu butambi obw'enjawulo nga basimbye ennyiriri okubanga ate beefunira ku 10,000 olubagabibwa bannabyabufuzi ab'enjawulo so nga ate Fort Portal mu bitundu byayo bundi bujjo abantu bayo ebitundu ebyo tebakkirizibwa kubanga ate batimba oba bawagira NUP era ng'okusinziira mu comment section nalabyeko abamu abagamba nti Bobi Wine twamusigaza ku mutima oba NUP oba enkyukakyuka twagisigaza ku mutima kubanga ne bw'oyogera bwogezi nti Bobi Wine ekyo kikukwatisa ne kikusibisa era mpunga poliisi ekola gw'amannyo kubanga ate erawuna okumakinga sure nti ebipande byabwe tebirina bwe biri mu bitundu byeyo. Obukadde 10 Commission of Parliament we bafuna omukadde afunye oberaba mama ofunye sente ofunye sente ezizo ziriwa zani oyo yakuwadde Jeba Kali lwaki eno teriyo bipande bya people power tebabikirizayo bakola batya nze okuva obwedde eriyo nayo natuvuga emmotoka tetunalaba ku kipande kya red temuwagira people power eno temwagala Bobi Wine nanti abamu tumwagala abamu mwagala ate lwaki temuteekayo bipande bye nanti nobona kiteekayo oyinza kusanga bakiti nga bakibbye oli wali aŋŋambye mbuno baabibaggisaawo poliisi poliisi yabagamba mbijjewo luli
Nati twadeke ebya FDC. Polisi bonna netandebinona nebitwala. Nkuva eri yonna 40 poto yonna okuvuga okutuuka eno. Tawuni 40. Ebiri. 40 wowe ebiri. Wano bayitawo bati? Kibiito district bagita bati? Bunyangabo. Yeno town Kibiito district Bunyangabo. Tewali yadde ekipande kya red ekya North. Tuvuze motoka tunoonyeeko ku kipande kya red kyonna tewaliwo kijja. Ntulaba bya yellow byokka bibi. Ono yani Dr. Peace Mutuuzo ono weno bulijjo wangi Mama Enjo bagenze eri ku bucha agula mbumbuzi nozambira ebipande biri byonna bya yellow ono ani Osinguzi onani oyasaba onani omulala ono Sara eno teriyo yadde ebipande bya yellow nganye bya red byonna bya yellow tuli eno ngodde Kasese. Mu mbeera efaananako bw'etyo ye omulungi yazaalibwa era nga obubaka okuvaayo omukyala amanyiddwa nga Pretty Kathy agambye nti a blessed and happiest birthday to my favorite friend Mumbejja Happy Harriet. May God bless you with your calm spirit, humble heart and genuine soul that has helped and guided me through some of the toughest moments. Thank you so much and I love you so much. Happy birthday beautiful. Munange obubaka bw'ebutyo bubadde okuva ewa Pretty Kathy ng'agamba nti akupenda muno ate nga ye omuto amanyiddwa nga Baby Mulungi. Yes, omwana ono namubaleeterako konga mbasaba obuyambi nga Baby waffe ono ali mu myezi gyalinga 3 awo wabula nga bambi abasobola tukwatirako mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga nammwe abatasobola nzikiriza nti mwali mwagala naye obusobozi bwe wataali naye nga nyongera bategeeza nti tukyetaaga obuyambi olw'ensonga nti Baby waffe ono alina ebizibu bibiri ekyo kyolabako physically n'ekyotasobola laba ekyokuba nti alina ekituli ku mutima naye twebaza Mungu alhamdulillah nti akyamukuumye nga mulamu era nga ssente tukyazisondera ddala okusobola okulaba nti operation mu ggwanga lya India ekolebwa. Olunaku olwaleero Baby waffe ono awezezza omwaka mulambirira wabula nga ye omukyala amanyiddwa nga Fazil okuva mu Pure Hearts e Dubai agenze maaso kubanga ate amwagaliza amazaalibwa amalungi okitegeera ne ka Baby Walker kyekirabo kyamugulidde ng'agamba nti mukwano Mukama ayongera okubanga ate akukuuma operation eyitemu bulungi ate munange naawe olabe ku ssanyu ly'ensi ate nga ye jjajja wa mulungi amwagaliza birthday ennungi n'akabuzi nange mukwano ali eyo nkugamba nti mwagalize birthday ennungi n'ekitono ekyo ky'olina ne wezinaaba 5 ogunaaba mutwalo tusobole okuba nga ate twongera ku ssente ezeetagisibwa omwana onabire nga ate atwalibwa mu ggwanga erya India. Mwebali nnyo mwebalire ddala Omukama abampeere omukisa. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu ku magambo ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli aba security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 07
21-337-11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zipita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate ye musajja wa Allah amanyiddwa nga Sheikh Bossa alina ebigambo ebyamuvuddemu mu katambi akama kasasanidde mikutu migatta bantu era ng'ebigambo bino byagenze mu maaso okuba ng'ate bimutuusa wala n'ab'ekibiina kya National Platform wabula ng'ate gye bukeeredde ng'ono yagenze dda maaso okuba ng'ate akola akatambi akagezaako okunnyonnyola embeera nga naye bw'ali munnankyukakyuka wabula mu akatambi ako baakatemyetemyemu bo ne bakola bye bawulira nti bye baagala. Kubanga kutuusako abamu ku bantu abavuddeyo ku reactinga ku bigambo ebyo ate oluvannyuma mu kutuuseko nga nnyonnyola ebyabaddewo mu katambi. Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mumpe omwaka kati tuli myaka emeka what is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka babikulekere paka ddi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seka Bossa, be ready to finish what you have started. Better ready. Okumaliza ensonga gyotandise oyo mukulembeze gyolaba gyozanyirako mukulembeze w'abantu abantu bamulonda. Abaana abo bogamba simanya obulamu bw'abaana b'abantu bangi abagenze obulamu bw'abaana abali mu komera kyogamba Seka Bossa waliyo ne vidiyo gye nalaba nga wali okaaba embeera eriwo kyogamba mukulu Bobi Wine ateekamu embeera eyo naye simanya eno embeera gye wataddemu oba onoogisobola era abaseka abagezi basirise abatasobola okwogera basirise kubanga eno ensonga gy'olimu ya ggwanga n'abasiraamu bannaffe baganda baffe basiraamu bazeebo bakwatibwa wadde Bobi Wine nga tabadde tanaba yingiramu ne bino bya politics naye simanyi onoogisobola eno 3 phase gy'okutte wandibadde obuuza abaseka abalala be bagezaako Katonda oba yafuula omuntu kubeera nga yagenda kubeera mukulembeze ne bamumulwanisa otya kimala nene tujja kukola ki ejja kutuuka tewali freedom ya ddembe no Museveni nyi yagenda kuyingira ku kulembeze teyayingira ngo mbu bya mirembe olaba naye yeke nyi yagenda ku nsiko okufuna entebe oloza bulamu abantu bameka bagenda ne bamumanyi tomulina kyakwogera lwaki tobera ku line yaffe eyo ya ddiini n'osomesa ddiini eyo ng'oba omanyi ekituufu kubanga baana ba Uganda bali bakoowo gano amaanyi g'abantu g'oliko kuzanyirako maanyi g'abantu ate sikiwa Bobi Wine yali akozeko lwalina ngamba bannaye mujje mu joininge wabula buli omu ekimunyiga ku nsi ye Uganda kyekimuleeta okujoininga Bobi Wine. Bobi Wine tayitanga omuntu yenna awabula ebigambo bye byayogera bebiwa bannayuganda ssuubi ne kate mmwe abakulembeze b'amaddiini ate mmwe abamu nalabye namuna batalina abasiraamu olaba bavuddewo nga bayogera amazima nate gwe Seka Bossa badde sikusuubira kwogera ebigambo ebyo oweneewunyisiza nga ndabye vidiyo eno nze ku vidiyo zange sitera nnyo okwogera by the way vidiyo zange sitera nnyo okuzoogera naye kino kimpaliza okukola ki okwogera ne muganda wange eno omuliro guno gw'okutte eno si 3 phase gy'okutte onoogisobola gwe eno social media si yabanafu muganda wange yinza kwogera nga njogedde nsivumye kubanga si it is not a part of my behavior oyo okuvuma ne abaana kye bagenda kukola gwe Seka togenda kyagala
manga statement eyo gy'oyogedde oyogedde bubi Sekabosa. So si kubwawula baganda bange bagenda kututta, bagenda tutuusaako obulabe, bagenda kutubuza, bagenda kutuwaŋŋangusa nga ne bamu baganda baffe tebakyasobola kweyagalira mu ggwanga lyabwe waffe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mu mpa omwaka kati tuli. Sheibosa, assalamu alaikum. Omanyi omukulembeze waffe yatuganye okuddamu okuvuma abantu. Nze mu bulamu bwange ye muntu yekka gwe mpuliriza. Bwe ninamu essuubi ye maama ye taata ye muganda wange. Omukulembeze wange bayita His Excellency Robert Kyagulanyi. Naye ntunuulidde buno obuntu obubiri. Sheibosa ow'emirembe giri bwe beesanga ne Sheibosa ow'akati beekuba. Sheibosa yakaabanga amaziga. Sawa zinayogera bamuyite bamuwe ekibaasa. Sheibosa Mungu akumalire. Musajja oyo abeeko waatudde at least alaba ka clip ko akuyite Mungu akumalire oba okitegeera. Naye omusajja yabakubidde oluyimba n'abagamba don't blame oyo exposing obulabe, but blame that one ate abikola ffe bye tuli mu ku-exposinga. Why should you blame that man? Sheibosa oyagala okunkakasa oŋŋamba nyiikire obusiraamu nsobola okubeera ku musaalo ng'enkyala Land yange oba mu nnyumba n'oŋŋamba nti eyo gundi ejja tuuke wa Munyanzi Mungu nga sisobola kwafodinga ngatto za 5,000 binigi n'Abachina bye baleetera omwana wange okwambala ng'obwongo buli mentally disturbed. Okakasa nsobola okusaala esswala eyo n'egenda mu ggulwe wa Allah. Kiki lwaki mutwejjamu? Gana amaziga wagateekawo Sheibosa. Nenze nkusaba Mungu akumalire, Mungu akumalire akuwe byonna by'oweetaaga mu bulamu bwo. Oba oli awo anaabikuwa ojja kuzibuka amaaso. Ne basajja mmwe mutukaabya amasiga, basajja mmwe mutuleetera okuwulira nga n'obusiraamu tubukyaye. Basajja mmwe lwaki muli selfish? Lwaki muli selfish okutuuka ku ekyo? Oŋŋamba otya nti nyiikira obusiraamu nga n'omwana wange sisobola musasulira 3,000 ja school fees? Oŋŋamba otya nyiikira obusiraamu nga bwe ngenda okuzaala abakazi bafiira mu ddwaliro kuzaala kubanga tewaliiyo buyambi? Mungu akumalire akuwa ky'owulira ky'osinga okwagala. Sheibosa sigenda kubeera mu bakuvuma naye nkusabye Mungu akumalire. Waliwo bwedda byendaba ku TikTok okwo babinsindikira abantu bavuma. Kuvuma nze si ye solution yokunvuma. Olaba naye Allah bamuvuma n'ennabbi. Naye ekikulu kya byonna tegeera point yabadde ki. Teweesigamira kwena editing. Kubanga abantu saagala balowooze nti nze saagala nkyukakyuka. Nange nkyukakyuka njagala ensi omuli enguudo, njagala ensi amalwaliro nga galimu eki eddagala. Nange njagala okulaba ku kyenji. Teri atakyagala ekyo naddala nga alumirirwa alaba. Naye atereka gwe kwesigamira ku editing ovume. Nze wonvuma alhamdulillah nfuna empeera era ebirungi Allah abimpa kuba nze sina gwengenda kuvuma. Ate saagala kuwa mulabe mwaganya. Ffe tuli mu target. Kalale bwe naddaawo nnyombe nange nsitula olutalo nzizeeyo olwo omulabe muwadde chance batuuke okunkuba obujulizi bukole ki bageye nti ate banne be bakoze eki. Kati saagala bannange ate babateekeko kikolobero nti be banzise. Njagala omulabe wange asigale nga ye muki ye mulabe wange. Kati saagala kuwa chance mulabe. Kaisiina nze gwe nja kuvuma. Naye nange changes njagala enguudo ennungi mu nsi yange, njagala amasomero amalungi, njagala enguudo, njagala amalwaliro omuli eki eddagala. Era nange njagala ndabe
ku nkulaakulana y'ensi. Naye kati Anvuma asooka atunulira ono eyakoze editing yabadde aloonya ki? Eyo message yange enkulu eri mu message. Kuba omuntu atwala examples n'azitwalanga ki? Eyo message yali yakuzuukusa abantu bazuukuke, bave mu bigambo ebitazimba nsi, bazuukuke. Wake up message. Baleme kudda mu bitayamba, kuba president buli alengera ebitayamba bantu ng'abatwalira ku ki? Ku mbeera eyo nga ye afuga, kubanga amaze okubakyusa obuki. Wano abaafuga Zaire kasita baabatega music ne batandika okuzina Lingala, bapresident bo ne bakola ki? Ne bafuga nga bano babatadde mu masanyu. Kati message yange yali ya wake up. Bantu bazuukuke bave ku Eddy Kenzo ne Nyamutoro batunulire ebizimbe ensi. Kwe kubaga nti president bw'alengera ebyo ng'aseka, kivula bajja kutufuga ateekewo n'omuki, kubanga abantu beebase abalaba bali mbirala. So si kuwagira president nti sebo fuga paka lw'onoofu. Nze namuleeta, nze mmuteeka ku ntebe, si nze mmuteekako. Kati saagala kuwa mulabe kyansi ate atukozese tusigale nga tetukoze eki. Naye abantu abakola editing ebyo bibonerezo n'abavuma alhamdulillah tewali mutawaana. Ffenna tugenda mu maaso gani? Maaso ga Allah. Bw'onvuma nvumira bwerere nabbi yatusuubiza empeera nti wama dhulima abdin, teriyo muddu gwe balyazaamaanya fasabara alaiha, n'agumiikiriza ku buki? Ku bulyazaamaanya olwo illa zaadahu llahu alaihi izza, Allah amwongera kiki? Kitiibwa. Nze sirina gwenja kuvuma, sirina gwenja kuvuma, wabula buli ayogera n'ayogera kiri n'ayingizaamu mmange ne gwatamanyi gyali, oba ali mu ttaka oba ali ku nsi, n'amuteekako ekikolobero ekinene. Kati abantu tumanye nti omuntu basobola omwogeza byatakoze eki, oli n'amusazisaamu akantu n'akateekayo. Ebyo tubyegendereze.